atenderezebwa gulumizibwe oyitaffe Tonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikire kitangala ndi kwagala mbasindikire okwagala ndi bumu mbasindikire bumu ndi ddembe mbasindikire ddembe mbogombogo kyewagula Elizara enkambwe gwa kasu gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliza mbiti byama byenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byama byenjawulo nate kulwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepooni ya bweru Katonda tudde monda monzara musa Katonda tudde monda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima go butakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule muguluka webyongereyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ate tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri taata waffe oba Ssalongo Kitinda nsaba tukole ekikoowe eky'ekibiina kye tuddemu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okoleera ggulu nedda ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ojjukira nti akatiba kakannamaddala nga bwe bulongo bwo bwawangibwa nga butuukiridde mizimu gy'emingi gy'ozza otambuliramu watandika okubeera nga weerabira ku lw'ekizikiza kye weesulamu ne weesanga nga weerabira akatiba kakannamaddala nga buli muntu yenna akugamba era akujjukiza omuyita mulalu omwagalwa zuula obwa Katonda bo osobola okubeera nga obeera bumu wamu n'omutukuvu akutuddemu weewaawo ensi egenda kubeera nga esaanyizibwa abo oba egenda kubeera nga eyimusibwa abaagalwa leka tugende tunnyikire mu kibuuzo ekyo ndi Kitinda abaagalwa ensi ekkirira bubunya oba eri kuyimusibwa ebitundutundu bino bitudde ku koyini y'emu abaagalwa kiki ekiyimusibwa eri ggwe era ekireeta abalala okusobola okubeera nga kibaleetera okubeera nga bawuliriza nti bakkirira mu bunnya kitegera abaagalwa ekisinga obukulu gwe mwoyo gwo kye gwalondako nga tegunnaba kubeera nga guyambala ennyama ku sseŋŋendo na ttimba kino kinnyonnyola lwaki bantu bangi bakyagenda mu lugendo olw'okwesuula mu bunnya nga tebayimirira kitegera era kino kireetera abantu n'okunnyonnyola lwaki abantu bangi balinganga abateereddwako akatambaala ku mutwe oba ku maaso nga tebalowooza ku biki bye bakola mukitegera eri abo bonna abeenyigidde okusobola okubeera nga bayimusibwa bakyali batono nnyo mukitegera era ng'abantu bano bajolongebwa bayisibwamu amaaso abamu balwanyisibwa n'okulwanyisibwa mukitegera abaagalwa ekyesuubo kikyesulukidde kwabo abakyebase abakkirira mu bunnya naye kati kino kitansa okubeera nga kikyuka kubanga okuzuukuka okwawamu okw'omuggundu kutansa okubeera nga kulabisibwa era nga tekuli mu bbanga lya wala mu ngeri eno mbayasaba mwenna abantu mutandike okubeera nga mukyusa endaba yammwe mugijje mu kwesuula mu bunnya mugizze mu kuyimusibwa buli we muneekuumira mu mayengo ag'ekizikiza n'ebyo ebibi ebyogebwa ebi ebitayogerwa ebitasobola kubeera nga biyisibwa mu kabwa abaagalwa kijja bateeka mu mategga mmwe kennyini nkitegera
eri abo bonna abaazaalibwa nga bamalirivu okusobola okubeera nga bayimusibwa, abaagalwa tebakyayina ddembe akadde kano okusobola okubeera nga tebakwatibwako mayengo ga kizikiza, era ng'abamu ku bano ate nga baazaalibwa nga bakoze endagaano okubeera nga bayimusibwa, batandise okubeera nga nabo bagaana amazima era nga bagalwanyisa. Mukitegera? Mu ngeri tekyetaagisa kubeera nga okkiriza embeera yonna ey'akasandali oba ey'okubagira ku ttaka ku Ssengeno Natimba okuggyako nga olaba tosobola kubeera ng'okyewala. Okitegera omwagalwa? Abaagalwa temukkiriza kubeera nga mukakirwa okulwana, naye mwekkiririze okusobola okubeera nga mutambulira mu ddemeezi lyammwe eryabaleeta wano. Buli we muneekuumira mu kulwanagana ku Ssengeno Natimba kijja bafuukira kizibu eri empulira yammwe. Okulwana abaagalwa tekirina kye kigenda kubeera nga kibayamba. Mukitegera? Keekadde mutandika okubeera nga mutambulira mu bulamu bwammwe, mulekerawo okubeera nga muzannya omuzannyo ogwabategebwa. Okubeera nga mwejjamu enkola zonna ez'abateekebwamu musobola okukikola mu nkola bbiri. Mufune okutegeera n'okumanya nti obwannalongo bwammwe buvugibwa empandiisa ezo ez'abateekebwamu. Era mufune okutegeera n'okumanya nti muyina amaanyi okweggyamu n'okunaabuula empandiisa ezo nga mukozesa ekitangaala ekya Katonda. Mu ndeebuziba mu mirandira gyammwe muli bumu wamu n'akatiba kammwe ak'obwa Katonda. Era kino kye kibayamba okusobola okubeera nga mufuna ebyokuddibwamu eri ebizibu byonna n'ebisoomooza bye muyitamu. Abaagalwa, ebisoomooza bikyagenda mu maaso. Era nga okubeera nga ensi babalaga nti ekkirira mu bunnya kyegguliddewo nnyo eri amaaso gammwe mukadde kano. Era nga kitandise okubeera nga kibalagibwa. Era nga abantu bangi balaba nga amayimusibwa kintu kyawala nnyo era nti tekisoboka. Nga okutya bwe kweyongera okubeera nga kubalinnya ku nfeete, abaagalwa, nga mulowooza nti temusobola kubeera nga mwerokola. Mu kkubo eryo abaagalwa mujja kusanga nga empandiiso zino zikosezza emibiri gyammwe egy'obwamukasa, egy'obwamusoke wamu n'emibiri gyammwe egy'obwa ssekiiba kya ttaka. Abaagalwa, kya muwendo nnyo mu biro ebyo oba mu mbeera eyo okubeera nga oleeta Katonda ku ludda lwo. Yingiza Katonda eri obulamu bwo, kubanga Katonda yakukola era nga yazze avuga obulamu bwo akadde konna, naye ng'obadde toyina kutegeera na kumanya ku byo. Abaagalwa, akakunizo kano ak'akamasu akaabategebwa katandise okubeera nga kaggulwa eri maaso gammwe, era buli lunaku batandise okubeera nga babateekamu empulira ezo ezitawoomesa nakabululu. Mu ngeri eno kyetaagisa mubeere bakama b'obulamu bwammwe, mubeere bumu wamu ne Katonda abatuddemu. Kitegera? Eri abo bonna abasazeewo okubeera nga bagendera ku kukkirira kw'ensi bajja kukusanga. Eri abo bonna abasazeewo okuyimusibwa bajja kuyimusibwa. Kubanga abantu bangi bakoowooleddwa ku mitendera egy'ensi erya waggulu, naye balinnyiddwa ne bafuna embeera ebawabya ku lw'amayengo ag'ekizikiza ageeyongera okubeera nga geesolosa eri obulamu bwammwe. Enteekateeka yaabwe ey'omwoyo ne batandika okubeera nga bagivaako. Mu ngeri eno obulamu bw'abaana b'abantu abaagalwa, eri abo bonna abali mu kavuyo,
bali mu bbendobendo ery'okusubirwa okubeera nga bayimusibwa. Mu ngeri eno abaagalwa mwebudeebude bumu wamu ne Katonda, muwanirirwe Katonda abatuddemu. Era mufuneyo akadde musirikeko, muyimirire bwantoogo, mutambule mwekka, mufune obuvumu obw'okusalawo okw'obwannamunigina. Kitegera. Mugezeeko okulaba nga muwanirira okubeera bumu wamu n'ensi yammwe ey'omwoyo. Mukuume omuliro ogwa bulamu ogubatuddemu. Amaanyi ag'omwoyo gammwe gabayambe okusobola okubeera nga mugattaganya wamu ne Katonda. Abaagalwa, ennaku ez'ekizikiza zijja kuyita, ekitangaala kisobole okubeera nga kirabisibwa. Ebiseera ebisinga mwebuuza okukkirira kw'ensi mu bunnya we kubeera nga kwegguliddewo erinze n'enkulaba nkoze ntya. Kulabe naye tokkiriza kubeera nga okwenyigiramu. Okitegeera omwagalwa? Gwe gezaako okulaba nga oteeka essira ku kitangaala kyo, ku kuyimusibwako, ku Katonda akutuddemu. Kitegera. Okukomekkerero kw'omuzannyo kw'ensi kusoboka kasita obeera nga gwe kennyini okukkiriza, naye osobola okulokola ensi nga obeera bumu wamu ne Katonda akutuddemu, ng'owuliriza Katonda akutuddemu n'okuzuula ekikula kye ekyannamaddala nti oli Katonda atudde mu bwetengeredde era obusukkulumu. N'okwagala okutakoma, nsigadde nze Ssalongo Kitinda. Atenderezebwa agulumisibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.